bikibyo equipment kiji watandika nayo? Natandika nayo yali ndowooza irege natandika okukola volume yasooka. Yes, yali irege. Kale nkwaniriza Fik Media gwe mukutu gw'olaba tobuuka kalango. Ekyo ngenda kusiiba nkiyimba, tobuuka kalango munnange, tobuuka kalango. Ku seti nga bw'olaba ninako Eng Jamir Selector, ono DJ, celebrated DJ. Nkakasanga omumanyi kuba si mupya nnyo. Weewaawo ba DJ batera okwekweka eno mu DJ's box, baagala okwekweka wate baagala nnyo kamera. Naye bali mu butaala era ffe tujja ziba tunuzangamu tubagambe ebigambo mu byogere. Manyi babeera n'amaloboozi matinitini bwe bati kugamba baagala endongo eyogere nnyo, baagala PC zaabwe zoogere nnyo, ziserato ze bakozesa ze baagala zoogere, naye n'emimwa bajja gikozesa ku mpaka. Ansumbuye nno nnyo n'omusajja, simanyi lwaki ansumbuye, naye kale regardless we move wakati nga amafuta ga bbeeyi of course. Annange Jamiru mukikola mutya? Bano abasajja be bavuga za luteza, fe tukyali ku bigere ne booda tetumanyi bwekola ki bwenyuma, naye amafuta tuli mu 15 kati mu mmeka? Amafuta gali mu liita eri mu 5.2 petro. 5.2. Diesel yakyali ali mu 8 9 awo kisinziira petrol station gyoba ogenzeeko. Naye baba Total ne Shell muli bulala, mulina engeri gye mutumbeezaamu amafuta, naye simanyi lwaki petrol station zino ze zisinga okulinnyisa amafuta. Amafuta ga petrol station ga toto gaba gazitowa, gaba malungi okutwaliza ewamu. Kwezo petrol station ze tulinawo waliwo toto ne Shell, ndowooza ze z'amaanyi ze ziriwo era zisinga okutunda amafuta amalungi. Kyova nti ga bbeeyi, buli kirungi kyonna kiba kya bbeeyi. Tebakuba mpewo, tebakuba mpewo, era kye baguza kiba kyekyo, gaba gazitowa. Kugamba ne bwe nteekamu liita esobola okuntuusa ekitugumu ne nkomyawo. Ate tokisussa nnyo kubanga ekyo naawe okireba bulabi. Yisizaawo ne gazitowa. Naye era kati gyogambye omanyiyo wala waba wala. Okuzitowa kwago gaba malungi nkuweza yingi ni biki, naye era nga tegamba nti walinywedde lita 10 mbonywewo emu olw'okuba nti oguze ku toto oba ku Shell. No, bade kikola. Kale tutandikira. Welcome to yet another episode of Fik Media. Tuli wano ku Garden Courts Hotel Masaka. Otukoledde kafo kalungi osobola okuyitirawo ate n'obanga okikwasaganya. Jamir, nsanyusa okusinkana. Nange nsanyusa okulaba ssebo. Ogamba otya? Sigamba ogamba otya eyo. Fik Media omulabi mumbuulizeeko. Fik Media mugamba mutya aba Fik Media bamugoberera ku mitimbagano YouTube wonna. Ndowooza ye omusajja gwe tuyina akyasinza okutuwa amawulire amalungi mu Greater Masaka yonna. Naddala ate kati waliwo media endala gye tumanyi wano mu Greater Masaka. Amazima gali nti Fik Media mugigoberere, mugirayikinge, kubanga bambi tutuusaako gye tutabadde ne tumanya ekibadde kifaayo. Amanje gange nze Eng Jamir Selector, CEO w'endongo y'ekibira. Endongo y'ekibira era abantu bagitegeera. Endongo y'ekibira abantu bagitegeera kubanga okutwaliza ewamu etambudde eggwanga. Egezezzaako kubanga kati bututuuse etambudde eggwanga era abantu bagikkiriza oba oliawo. Lwaki ya kibira? Ye ekibira oba otegeeza kyendongo y'ekibira omuntu akiwulidde ku mulungi ogusooka wano ku Fik Media kimunnyonnyola akitegeere. Endongo y'ekibira eno bwengezaako okuginnyonnyola esobola okuba nga etegeerekeka mwangu, kubanga buli gye mba ngenza okukola yonna kkiriza obagana bawulira nti CEO w'endongo y'ekibira zze baba balina okuleeta emiti abavubuka bajja n'emiti bagitemawa. Why? Wano we tutudde wennyini wetolodde emiti. Kati mba nina kukolawo balina okuba nga baginogawo ne bagiwanika mu bbanga. Kiyinti endongo nsumuludde.
Ono obutonde endongo yo no obutonde bwensi. Teyonoona butonde. Nejanyawe ebibira n'emiti. Kati lwaki batema amatabi ago ne bagawagululiza ne bajjako ebitabi babiseeko. Kati ebyo twagala betukozesa fentu sindika vibe mu disco. Kati ekyo kyongerako ki? Ebiti bino baba babikutte babiteeka wali sikitegeera. Ebiti baba babikutte nga biwanise mu bbanga. Nga bakola ki nga babinyeenya? Nga bawaga abanyeenya bagamba kyekyo sabula tugende banyumirwa. Kati ekyo ne kyongerako ki? Ekyo kyongerako vibe mu party mu disco oba mu bbaala oba wawonna oba okoledde. Yes. So lwaki gwe engineer? Lwaki nze engineer kubanga era ndi engineer. Wasoma bwa engineering? Ndi wa masannyalaze. Ndi wa masannyalaze. So kakati ensonga lwaki bampita engineer oba nayita engineer kubanga ndi engineer. Engineer Jamir Selector. Gamba oli engineer wa masannyalaze. Jamir ne liba linnya lyo lyennyini ate n'oba selector. CEO w'endongo y'ekibira. Kati ninyo mu kusoma before nga tonnaba kutuuka ku masannyalaze. Primary osomedde wa ne secondary paka kutuuka ku university. Oba mu tteeko. Primary nagisomera Kinoni awo. Essomero bayita Good Hope. Era unatuulira P7. Ofuna bumeka. Nefuna bumeka. Kati otudda ku nsonga ezo. Nakolera ddala. Nafuna 13. Yeah. Then nengenda ku Celesta Complex mu Nyendo, International area mu Nyendo. Nensoma from senior 1 up to senior 4. Nokolotyawo. Nakoma then nengenda Butende. Nenjigi y'amasannyalaze. Then after ntandika okubanga nkola myaka 2. Yeah. Eyo gye bakutikirira obwa engineer. Eyo amayinja gonna gye gaava ga engineer. Ntandika okubanga mpeereza eggwanga oba oli awo. Kati amasannyalaze gano gakolerawa. Ali wano atulaba akuwe omulimo gy'omuwayalingire kiki kyokwasaganya basically? Kyenkwasaganya kati amasannyalaze bwe ngakolera sinaako ngamba nti wano we ngakolera. Osobola okuba oli awo ng'olina ennyumba yo tugeze eri Kayabwe, eri Masaka, eri wonna weeri. Oyagala kugiwa yali wena ssomero lyo. Osobola okunkubirawo ku ssimu n'ongamba nti munaye mbadde nawana akalimo kange na ennyumba yange njagala okuwayalinga. So you are a mobile engineer. Oli akuyita buyisi n'ogenda. Naye nga tolina company bweti nti mwenkolera amasannyalaze. Exactly. Okay. Yeah. Nakyo kirungi. Bwe tuddako side y'endongo eno fine kati wano omaze amasannyalaze ogamala mwaka ki otandika okukola? Amasannyalaze nagamala 2010. Ntandika okukola mu 11. 2011. Yes. Endongo n'ogitandika ddi olwo kuba kati awo wonna kyemmanyi wasookera mu masannyalaze kye kituufu bagwe mulimu omukulu. Then endongo nagitandika mu 2014. 2014. Seewawo emyaka nga 3 awo. Emyaka nga 3. Amaze okufuna office we staginga nti wano Musanga. Then nenyiga ne system y'endongo. Kati olwo kizuula otya nti nsobola okukuba ebyuma bino nsobola okutabula omuziki? Kuva dda nze nali nyumirwa nnyo omuziki. Kuva dda omanyi olw'okubanga olwo ekintu ky'oyagala. Kyova nti abazungu wano batusingira. Omwana kyayagala kuva ku ntandikwa kyasoma. Oba okitegeera naye akati nze essaawa ezo bazadde bange bantwala mu kikipo kye balaba kye nsobola okubanga nkola ki nga nsoma n'enfunamu naye ate nga nange nina kye njagala okukola ki. Nga nze omuntu nali njagala nnyo okubeera DJ wa kabi. Era neegombanga nnyo nakulira ebiseera ebyo. Neegombanga nnyo DJ Shiru kubanga twali tuwulira gwe tumanyi. Oba okitegeera ndaba Shiru akuba ne ngamba musajja oyo. Ate maaso awo najja wayingirawo Muteesa. DJ Muteesa Pro. Wasanyuka TV. Kwegamba n'empulyanga byakola ate nayo bisufu bizibu. Nange nentandikira okubanga neegomba okubeera ekyo era nenkiyingira. Olwo kiyingira otya? Olwedde wali toyina kyomanyi nkiwa ani akuyigiriza okudijeyinga?
ovudde mu masannyalaze kati ate oyagala kuyiga wali. Omuntu eyankwatako ku nsonga eyo yali Muteesa. Ogenda wali ku ssomero lye ebiseera ebyo noze oba yalina essomero? Nali sigenda ku ssomero naye nayitangayo ewuwe eyo nampisizaamu ku ngeri gyali mukwano gwange kubanga nali mwegomba naye mutandika okumusembera nenfuka mukwano gwe. Natandika okubeera nga ngendayo mukubira essimu nti owaayo gy'oli mukwano gwange nti mbadde nsaba nzijjaawo nkwatekwatemu awo ompiseeyiseemu nti ogenda kujja budde bwe buti nenkwateko bwe nenkola ki nengenda nentandika okubeera nga mpisizaamu. Myaka awo emeka kyatwala bbanga ki okubanga omasterinze kati buli kimu? Ekirungi kya bino ebintu omuntu omugezi oba ekintu kyosinga okwagala mu bulamu bw'ensi eno tosobola kubanga okiyigira ebbanga. Kyava nti bagamba nti waliwo olugero olugamba nti abulirwa omugezi tolumanyi toli Muganda. So omuntu wena yena oba owulira omuntu omugezi tomubuulira kumala kusulawo wabula aba yategedde. Tekyantwalira kabanga kanene nnyo kulabika nti njiga ekyantwalira omwaka nga gumu nembeera nga njiga. Olwo software yakigwe gwe wali oyigirako? Software baali bamuyita Acid. Acid Pro. So kati mwaka gumu olwo omaze otandikirawo straight away okudijeyinga n'okufuna ebivulu naki? Ebintu bino anti kati software yo gwe tukozesa kubanga tuba tugatta non-stop tukozesa Acid na Adobe Premiere. Then Acid ekola audio, Adobe negatta video ne software omulala mungi. So asookera nkola non-stop storm mix nembeera nga tambuza bwentyo kyekyanviirako okubalira nga abantu baziwulira bazinyumirwa era nezimpa n'emirimu. Olwo walinga oziteekawo abantu gye baziwuliranga oba gye bazirabiranga? Nakwatanga flash yange nga maze okuzikola nengenda kitundu ku kitundu, tawuni ku tawuni, library ku library. Mubagamba bannange nze Eng Jamir Selector. Ninayo non-stop bwange buno mbadde nsaba mubuulirize era mubugabire abantu. Omulimu tegwabanga munene nnyo. Mulimu gwabanga munene nnyo naye kiri nti tegwammenya kubanga gwe nali njagala era nga nekinjagala nkimanyi njagala fuuka wakabi njagala fuuka star. So tegwammenya bwe nali ngukola ne transport n'obudde tekyantwalira akaseera kazibu kulaba nti mbiteekamu. Mix zino atazitegeera ozimunnyonnyola otya kyeki? So mix ye mixtape oba non-stop. Kyokwata ennyimba ez'enjawulo n'ogenda nga oziyungayunga ku zirala ate nga nziteekamu n'ebirungulungo eby'enjawulo. Nesobola okuba nga zikunyumira gwe. Bomba muzigatta osinziira ku bagiyita batya wali muva kyokazi gye bayita BPM, osinziira ku ngeri gye zivuga, osinziira ku style nti kati eno nga se yakadongo kamu, eno nga se ya slow, eno nga se yaki, kiki ky'omusinziirako bw'oba ng'ogatta? Sinziirako kiriwo ekiti. Waliwo dancehall, waliwo band music, waliwo afro, waliwo biki music wa bika bingi. Kati osinza n'ogamba nti mixtape wa storm mix gyengenda okukola olwaleero egenda kuba ya afrobeat oba ya Nigeria, n'olonda ennyimba ezo eza Nigeria n'ozisengeka selection then n'oziyunga bulungi n'omaliriza ogamba nti njagala kukola ya dancehall era nazo n'ozisengekeza dancehall n'oziteeka wali era n'ofulumya nga ya dancehall. Yes, waba ya bandi nayo n'ogifulumya nga ya bandi. Waba ya kikadde bwe ziti ogenda ozisengeka bwoti. So kati gwe ebiseera ebyo ziri wazi wasinga okukola? Ebiseera ebyo zinakolanga zonna. Buli music yena yafuluma nga mujjayo ku YouTube nga ngamba nti zino ziteeke wano za gundi za bandi zino za gundi weziti nga wanyunga nga zonna nfulumya. Biki byo equipment ki gye watandika nayo? Natandika nayo yali ndowooza reggae natandika okukola volume yasooka. Yes, yali reggae. Owa DJ buno professionally gwe wabutandika mwaka ki?
watandikira okukola storm mix zino wali okibala nti ntandise okukola professionally oba wali okyegezesaamu and all that gwobala mwaka ki gwotandika okuga nti kati amwe professional DJ bagenda kutandika okumpa emirimu bambuukinge? Nagambye nti omwaka gwe natandikamu 2014 okutandika. Naye ng'omanyi ntandikwa nga maze okusoma nga byawedde nga ntandise n'okukola bino emirimu gyange gya inginiya gy'okukanika amasannyalaze. Then ntandika okubeera nga nnyingira ekyo eky'endongo ne mbeera nga nkola. Naye nga omanyi ntandikwa teba nnyangu bw'oba otandika ekintu bwe kyali mupya mu kyo. Era byokola teba perfect eba byobimanyi biba bibulamu mubamu ekibulamu. Shows ki oba gundi kize wakolangako abantu babuulire nga byokuba mu butuufu bikyabulamu? Natambulanga nengende na Bugabo Sun Beach ewa Muzayi Kasozi nenkolayo nenkola ne mu bbaala ye. Naye era nga bw'oba okola ne mu bbaala olwo kyomazi tali eno empya kyomazi ennyini yasookawo bamale balongoosemu batereze. Era naye nakubangayo nengenda Mwambyasi nenkolangayo. Bwentyo nga omanyi omuntu atandika naye era nga kibulamu. Embeera y'akasente ngeri etya? Akasente ng'ofunayo? Akasente nali nfuna naye era nga akasente kenfuna nga nfuna 1.2 era nga tewali ssente. Badde ngamba nti engeri gye wali DJ waayo nti baali bakutadde ne ku payroll ng'olinayo basobola okukuwaayo ak'olunaku ng'ate ne ku mwezi olinaku osuula. Saali nti DJ wa kifo kino wabula bwe baali bampise ntugeze nti waliwo mukwano gwange nzigiddeyo akalimo nti jangu wano balinawo ekyebiri jangu otukubiremu jangu obeerewo ng'ogendawo ne bakuwa ebiriijo n'obakuba disco. Ng'okozesa laptop yo oba wali okozesa bintu byabwe? Naye nayo kapuleya kange katono awo ne ka laptop be nali nkozesa kubanga kye nasooka okumanya byonna nali njagala nnyo amayinja ago. Nasooka gula amayinja. Ne wali osoma wali ogayina? No. Wagagula wano ng'omaze? Wagula nga amaze okusoma nga amaze n'okufunamu kasente. Ne ngula amayinja ago ne laptop. Ntandika okubeera nga mbeera ewakaawo nga mpisaayisaamu bwe mala okuva eri ne nfunayo kyenjijeyo nga nyongeramu nti kati baŋŋambye nkakola bwe nti nga ngezesaamu bwe ntyo bwe natambula. So okusinga wasinga kusanga buzibu bwa ssente ebiseera ebyo ng'otandika? Obuzibu bwali bwa ssente ba akasente ke baali batuwa kaali katono nnyo tikasobola kuyamba gula data odownloading music, oyagala gula disiki ndala yongereko music, oyagala gula byuma bisinga akasente tekalabika, so ne kikuwamu akaseera akazibu. Yeah. Okay. So awo n'otambudde kibadde kityawo kisanze otya okutuukira ddala wano wooli? Olugendo lubadde lunene nnyo, lubadde luwanvu nnyo sijja kulimba nga wabitegeera. Tewali kintu kyangu kyonna, tewali mulimu mwangu, tewali lugendo lwangu, era ogenda okubaako wootuuse wonna nga byoyiseemu binene era nga byamaanyi. Obulaba nti omuntu atula ali nakunyumiriza gye nvuddewe oyinza okugamba nti ate mbadde simanyi ti biri bwe bityo bino byoyiseemu. So olugendo lubadde lunene nnyo kubanga ntuukako wano wentuuse yadde sinaba kutuuka naye ate nina essuubi ery'okutuuka ate ku kyenjagala ekisinga yadde wendi ndi yaddeko. Naye olugendo lubadde lunene nnyo, mpise mu kusomozebwa kungi nnyo. Ogenze ogamba nti wano mbadde njagala nkoleko ku kivulu kino ate sinange nkubireko audience ennene bandabeko, n'osanga tugeze mbadde njiribira nnyo e Kampala eyo, n'osangayo ab'ebikono nga tebakutegeera bulungi, tonaana kufuuka DJ wa kabi, tonaana funa experience y'amaanyi nnyo naye abanga bakuyisaamu amaaso. So okusomozebwa kubadde kungi nnyo mu mulimo guno. Yes. Okay. Abasinga bakumanyidde ku BBS Telefina eyaffe eno gyeyungako otya? BBS Telefina nasooka kufunayo mikwano okugyeyungako. Maye mu nsi muno kibayita okweyisa obulungi kisumuzo ky'amaanyi nnyo era kisobola okuba nga kikuwanguza
weyisize obulungi ku muntu gw'olabye n'oba bale tomumanyi naye ng'omusanze busanzi mweyisizeko bulungi kubanga tomanyisa yonna asobola okufuukira ekintu ekirungi oba nakupiramu ekintu ekirungi. Nina mukwano gwange na miitinga bamuyita omwana wa taata Frederick Lugonvu Ssentongo asoma munaala ku BBS n'amawulire na miitinga mu kifo ekimu eyo waffe Kinoni mugamba nali mu followinga ne mugamba muganda wange kwagala nnyo era n'omunaala ngubeerako nnyo biki naye mbadde nkusaba ompe ku nnamba y'essimu nfuuke mukwano gwo tujja kuba twogera ne bwetavu bwange benjagala okuyitiramu onnyambemu. So kaakati ne nfuna omukwano ogwo era gwe gwannyambako nnyo kubanga nfuna omulimu ogwo ku BBS gwe gwannyambako namukubira essimu ne mugamba mukwano gwange mbadde njagala tumiitingemu twogeremu nkubulye ku nsonga zange. Mwamiitinga ku BBS? Twamiitinga mu kafo bakayita kali awo Kabuusu Tavern Woods etwayitera mwogeramu kukakkana ng'akugamba nti tewali buzibu mpulidde ensonga yo naye ngenda kwogera n'abakulu then tulabe tujja kuba tuyita nga nindi awo nga nkubira essimu ngamba nti ofunayo obudde oyiteyo twogere n'ekyala ngendayo nga twogera n'ekyala amukkiriziganya nga buli kimu kiggwa bulungi. Bakuwa shows ki kyenkulekeddeyo kiri kimu waliwo omukwano gwange bamuyita DJ Layani. DJ Layani twasinkana mu kirabu Ambias ekyezo DJ DJ wa Kabaka ate nga ye DJ wa Fangoni Forest wali en skin. So kwano gwange DJ Layani oyo naye nali mugoberera bugoberezi mulaba bulabi ku TV twasinkana mu kirabu Ambias waliyo experience ya Mutesa the best of DJ Mutesa Pro netusinkana kadda kwayita ze na byuma nangamba muganda wange nti size na byuma naye mbadde njagala nteke mu disk yange nkoyire ku byuma byo nti mugamba tewali buzibu sinali sinana kukola ne mugamba nti bado yala kusookamu nalisooseemu nti wali buzibu jukira nga nange njagala okusookamu naye just namulekera bulekezi yadde nali simumanyi nnyo namwekangiraawo ti kumaliriza awo omukwataganya kuwadde ennamba y'essimu biki so nagenda okutuukayo eri ate nga programu gyenina okukolamu ate nga yagirimu naye yakyakalasho nti tekyampa akaseera kazibu kubanga nali mu programu eyo gyengenda okukolamu nga naye mwalimu eyo so nekinyambako nnyo. Kasente ndowooza ke kanyiriro kano kendaba okola waabeene. Nkola waabeene ssebo akasente kabeerayo akatonotono naye era si ke kali awo akagaggawaza wabula kasobola okubeezabeezaayo mu mbeerayo naye nga akasente akagaggawaza tukusobola kukasuubira mirimu gyaffe egyo tugeze nti nkola ku radio oba nkola ku TV tosobola kufunayo akasente akakugaggawaza just obifunamu akasente akasobola okubeera nga kakusasulira ku renti kulyako kwambala naye akasobola okukolera ku bintu eby'amaanyi tukasuubirangayo. Tukasuubirewa mu masannyalaze gattiriza emirimu egy'enjawulo osobola okufuna akasente akakwongerayo ku bintu ebinene by'oyagala. Yes. Kati ku radio ate ogendayo ddi? Ku radio mbeerayo from Monday to Friday. Monday to Friday saawa 6 paka saawa 9 then weekend nengenda ku BBS Friday. Yeah. So mbadde mbuuza nti wagendayo ddi, like when did you join radio? Radio ndowooza ebintu byonna byonna ebya media eyo TV ne radio nabijoininga mu lockdown. Nekulwengo wagendayo mu lockdown? Yes. Okay. Yeah. Olwani akuzigirira nti radio etandiseewo? Radio yali ya mukwano gwange yakola radio eyo bamuyita Ajaruna Mugerwa. Mwali mwemanyo radio? Mwemanyo radio ate we yakola. No masannyalaze? Twali twemanyo radio emirimu eyo gy'amasannyalaze nali mukanikira amasannyalaze ge biki mweyalingira wano mweyalingira wali
tuli ba mukwano. Then yakolayo radio ate nange tekyampa kaseera kazibu kujoininga radio eyo. So nakuyita nampita ndandika okubira nga nkuba music bakuba ekiro mu lockdown emabeeranga mu kibubala ekyamaanyi nze mpitawo nengamba kemba konkono omuziki paka gye bukeerera. kati era wakubanga ndongo ya Kibireera endongo wakubanga lockdown era endongo y'Ekibira omanyi mikisinga bwe mba nkuba emikisinga mu endongo y'Ekibira ne mikisinga n'endongo eyaffe eyakawo. So kati eyo eyawukana etya ku y'ebinyanyanyanya oba gwe just wayoza mu kinyanyanyanya gwe n'okituuma ekirala? Anti akati munnaaye nze nakituuma Kibira olw'ensonga nti bwe mba nkuba abantu bawanika emiti ne bateekawo ekibira naye nga kinyanyanyanya naye nga nakyo tuba tukibalira kinyanyanyanya eri gundi ya Suna Beni erinnya lya Suna Beni okitegeera. Naye kakati nange naye teyange y'ekibira nga nze omuntu nga olaba n'abalala basobola okutuuma ebyabwe baagala oba okitegeera. Naye kati remixi okukwata oluyimba n'olumikisinga n'oluteekamu engoma ez'enjawulo ye Suna Beni yakikwata n'agamba nti kinyanyanyanya ngasegase ebirungo mu biki oba okitegeera n'akituuma bw'atyo. So nange yange nagituuma endongo ya Kibira. So ku radio okolayo program ki? Ku radio nkolayo ekitobero era nkitayo mix. Nkola n'omwana muwala muyita Jennifer Chuti. Monday to Friday saawa 6 paka saa 9. Awo abaagala okufollowinga Eng Jamir Selector musobola omusanga ku Lwengo FM wakati mu budde obwo ne ku Lwokutaano wali ku BBS Telefina eyaffe. Jamir, DJ omulungi bintu ki byaba alina okuba nabyo, byakozesa ki byaba alina okuba nabyo? Oba nze kasita mbeera ne ka PC kange ne PC era software yaba kata amayinja mba njagala gaaki kubanga osobola okuba nga olina amayinja go naye nze nga nkusinga okutabula ekintu nga nkitabulira wali kuki ku ka laptop kange kokka. DJ omulungi biki byalina okuba nabyo? DJ omulungi era DJ ajjudde DJ agumidde alina okubeera ne controller oba player oba amayinja kubanga kisigala kyekimu. Olina okuba n'amayinja ne laptop. Okuba n'amayinja ago gakuyambako ko obanga mbadde ngamba ebiri wano era byebiri wali ku software. Ebiri ku software kyekituufu kubanga bajja wali kya software ne bakifuula ekyosobola okuba nga okwatako. So kisobola okubeera nga kyokola wano kyokola n'oli nga gwalina amayinja okola kyekimu n'oli alina laptop kubanga naye abayinako vaco ate vaco yemu yeefaana kino naye ekifaananyi ekirungi. So kino just kyongerako ekifaananyi ekirungi ate era kirina ne bekikola bwe tasobola kukozesa wali ku software kubanga bino byo bikwatako n'engalo zo. So yatosobola kungamba nti omuntu ateeka laptop ke n'aleeterako vaco ye tasobola kwenkana naawe alese system yonna tekisoboka. Software ki kati aliko gwe mukozesa okuplayinga music ono? Nyumizaako ne ba DJ abamu nga baŋŋamba software azengo akyuka simanyi waliwo abaasookera simanyi baali bamuyita batya naye nze wentegeeredde wano nga vaco yeeriko wadde vaco naye erimu ate ebika ebyenjawulo naye kati mpulira bagamba Serato. Kati gwotegeredde ku vaco naye waliwo PC DJ. Mabega yasooka. PC DJ eyasooka ne kusobola kuddako vaco. Kati saa zino kuliko Serato waliwo Scratch Live obanga saawa eno zimba sikozesa kubanga laptop yange eriko Scratch Live ne Serato ziriko kati software yaliko. Temukyakozesaako ddala vaco? Vaco be bano bogamba abaana abatandika kubanga baba otandika okuyiga bintu ebyo ng'obyagala okusookera ku vaco mwangu nnyo compared to Serato. Of course vaco nyangu nnyo era buli muntu yonna yonna asobola okutandikira kubanga bana babuteeka ne ku ssimu nabira nga bapuleyingira okwo laptop osobola ogipuleyingirirako mu mbeera yonna
So oli ali beat technical mulimu bingi bye bayongeramu era nga bwekimanyi kibanga onagamba nti waliwo emmotoka primo ordinary waliwo ne new model ate mbadde mmanyi new model yeba efuuse ennyanguko kubanga wali at first twasooka ne tubeera ne zi manuals nga tetulina zi auto kati automatic ate bwe zajja ate nazo bazongedde okuzifuula era automatic mu new model zaazo mbadde ngamba nti software gyakoma okujja ate gyakoma okwanguyira user abamukozesa si bwe kiri kuba kati saawa eno omuntu ayakubanga PCDJ kati saawa eno omuntu akuba va kitasobola kuddayo kuba PCDJ ate bikyukamukko nga kino kyoyogedde bikyukamukko waliwo ebintu ebimu nga byo amagezi geeyongeddemu bataddemu ebintu ebyenjawulo ebirungo ebyenjawulo omuntu adda kuba va kyoba PCDJ zino ezedda byatasobola kukola nga byo biri ku magezi gano ga maaso bipya nnyo. Lwaki ba DJ bayina kankiyita ekika kya music ekimu bo kye basinga okwesibako ate ng'oba oli awo okay fine bafanizi bayinza okuba nga bakinyumirwa kubanga kye mubakubira naye ate ninamu okulowooza nti tulina n'obbaagaza bino ffe bye tulabanga abalinga abatabyagala ono gwe bayita bandi music ne kadongo kamu lwaki temumukuba nnyo mwettanira nnyo oluusi kale rag oyo reggae ne bino ebirala bidansolo urban styles ebyo bwe bityo lwaki genres ziri endala ze bayita bandi bwe tuyita afropop afrozouk salsa bossa nova ne rumba ebyo byonna temubikuba ne mwenyigira eno mu styles zino oli yes music tanyuma oli music kituufu kyova nti music eyo tera nnyo mukuba nnyo ku radio ma radio ewulizibwa abantu bangi nnyo ab'emyaka egyenjawulo ebintu ebyenjawulo kati ojja genda okuba dansiro okuba wano ba gravity simayo bano bali ne skini nga kuliko jjajja ateze oluyimba lwayagala kuwulira ku basudde ayagala kuwulira ku David Lutalo ayagala kuwulira ku Bettina Namukasa oba okitegeera kiva nti yo music faradi ate fe abasinga omukuba naye kati mu kiraabu tugenda kuva eri okubirayo amani basudde oba okitegeera abantu tebajja kukyagala kubanga abantu abagenda mu makiraabu ago baba bavubuka ate bamulembe guliko kitegeeza yawe ino bakubira ebintu ebiri buli bantu bakulu mu mabaala ago babako abantu abakulu naye ate nga nabo beeyisa nga bavubuka kuba bali mulembe gwa bavubuka mulembe oguliko balina okugenda n'ekyo ekiriko abajja mu mabaala ago aba mu kirabu z'enjawulo.